Deu. 0-2. 2-0. Omwana mulenzi oyo amanyiddwa nga Shakul Senyunga nenga abasinga obungi mumanyinga Gaza Media eyo embeera bwetyo bweri era nga womulabisa wentasobola kwetambuza yeka oluvannyuma lw'okubanga bamuwamba era nga abadde akomebwa ku kitongole kya CMI naye nga yakubibwa emizibu. Nja kubanga mukutuusako masa watunnyonnyola ki ekyatuukawo ye byali bitya ye mboko baali bamukubaza ki baali baagala ayogere ki kiki kyataabagamba biki bye yabagamba bibuuzo ki baamubuuza. Tuzze tulaba embeera bweti era abaana bangi abaana bannakibiina kya NUP abawambibwa naye nga wogenda okuba nga omubuuzo oba ng'oyogerako naye ebibuuzo almost bibeera bye bimu bibatera nnyo okuba bababuuza n'ebintu bibaba nga baggala babakkiririze almost biba bye bimu. Omwana mulenzi Shakulu biki bye baamugamba katutandike. Kale, baseho ne banyabo banamawulire tubayise wano olunaku olwaleero okwogera ku nsonga eno gye mulabye etambula mu ggwanga lyaffe. Bano abantu ababiri basapota ba NUP mubadde mulaba tubapostingako okumala ebbanga pulezidenti waffe nga bapostingako naffe mutimbagano era nga tubogerako buli tubeera ne press conference. Omumu gwo bamuyita Shakul Sentongo abangi gwe bamanyi nga Gaza Media bamuwamba nga 5 z'omwezi ogwokusatu guno omwaka era abadde agenda mu myezi 4 bukya bamuwamba. Omulala bamuyita Mpalanyi Michael abasinga gwe bamanyi nga infantry naye bamuwamba nga 18 z'omwezi ogwokusatu era bombi babadde bakuumirwa ku CMI bwatyo batugambye ebbanga eryo lyonna balabirire bajja byogerako embeera gye balimu mugiraba bavuddeyo nga balwadde nga bagonvu ne be babayisamu byonna bajja kubyogerako. Tuvumirira nnyo ebikolwa bino ebyokuwamba abantu baffe. Nabagambye juzi mulabe nga nteekayo ku mutimbagano nti nange olunaku enaku 2 emabega abasajja abaali batambulira mu drone batuuka ku motoka yange ne bakonkona ne bagezaako ne bagisaakinga ne bagikyambuwa ekirungi nali siriimu era ne babuuza muganda wange yali avuga emotoka wendi n'ebirala bwe bityo. Abantu bano tutera nnyo bagamba buli kiseera nti bwe batususpectinga kubanga tulina kye tukoze ekyokukola mu mateeka bakimanyi. Owandiikira omuntu ffenna tumanyi okusoma n'omugamba nti yawo ku poliisi bweti ne bweti banoonyereze kubanga ffe tetuli bamenyi b'amateeka. Naye walaba mutawana wa Museveni juzi yavaayo n'agamba nti ye buli lwanyiiga awambayo omuntu wa NUP omu. Temwagira batwiti ye nti when I am annoyed like now I abduct one NUP. Kakati gwanga kyero tulimu nti omuntu akulembera amagye asobola ovaayo proudly nayogera ye bwawamba abantu baffe n'abatwala mu basement n'abakola ebintu ebyo byonna. Olunaku lwajjo mbadde kukomera ekitalya okulaba ku bantu baffe omwenda abakyaliyo abaagaana okukkiriza emisango gye batazza. Abaana abo gye bali newankubadde nga bwe twogedde emyaka 4 gye bamaze mu kkomera gibayisiza bubi nnyo.
kuba kati bagenda mu myaka 5 bikyabakwatibwa abantu basooka ne babawamba ne babatulugunya ne bakola bena okumaliza nga batte mu kkooti y'amagye. Kkooti ensukkulumu ne bakwate yavaayo negamba abantu bafaawo bateebwe oba batwalibwe mu kkooti za bulijjo. Up to now gavumenti ya Museveni yagaana okukola ki okubatwalayo abantu abo. So tubadde nabo olunaku lwajjo abamu nga baagala n'okwesimba ku bifo by'enjawulo era batusabye tubayambe abamu tubanominating in absentia kubanga baali byabufuzi baali baagala kulaba nga political careers zaabwe abamu zitambula era bataano ku bo mu nnaku ezijjawo mujja kulaba nga tujja wano nabo abantu baabwe baleeta empapula zaabwe ez'okwewandiisa kubanga baagala kwesimba mu bifo by'enjawulo. So tuvumirira nnyo ebikolwa ebyo ebyokutulugunya abantu ebyokutyobola eddembe ly'obuntu n'ebirala bwe bityo. This morning we invited you members of the press to talk about these comrades. One of them Shakur Sentongo, who was abducted on 5th of March this year and kept under incommunicado detention. Their family members, their lawyers, everybody has been looking for them without success. Mpalanyi Michael was taken on the 18th of March. What is most disappointing is that the judiciary has failed these people. We went to the High Court for habeas corpus for these two individuals. But you can imagine for more than 3 months, for close to 4 months, the High Court had not yet fixed the habeas corpus application for these people. They were simply asking, saying that they were trying to fix it ahead. So if these people cannot go to the judiciary to get justice, where can you get justice? So I want to allow them to speak for themselves. But before I say that, I also want to give an update. Yesterday I was at Chitalia to check on our people, Machete and 8 others who are there. Of course, the 4 years of detention have taken a toll on them. The 4 years of illegal detention have taken a toll on them, and they are demanding for their freedom. The state up to now keeps telling them to plead guilty and make a deal so that they get out. You're going to plead guilty to crimes you did not commit. As you know, those 9 people are part of the 32, who included Olivia Rutai and others, who pleaded guilty after Balaam went there, coerced them, and did all sorts of things. But these 9 people have made it clear that they are not ready to plead guilty to crimes they did not commit. We condemn these actions of torture, of abductions, in the strongest terms possible. If they want any of us, the right thing to do for them is to summon the person in accordance with the law, so that the person is able to go with the lawyer and all that and all that. Thank you very much. I will first have Sentongo Shakur address you, and then we can have Mpalanyi Mike. Yes, Sebo. Yogera ko eri bana abantu bakusanga bike bade bakuuza ekitutusako. Sentongo Shakur amanyikiddwa nnyo nga Gaza Media Uganda. Kuwambibwa kwange nawambibwa okuva ejjinja workshop wenkolera ndi makanika, nawambibwa okuva ku mulimu gwange wenkolera. Ati wacha kumakya nga nakatuuka ku mulimu abasajja babiri be basooka okujja. Nali nakolawoko as in office, kalinga ka office ka kiosiki. Kati ne bajja mu office abasajja abo babiri nali manyi bakasitoma bambuuza bulungi gye balesebo, ne mbagamba ensasi walaba bakama bange, ne mbabuuza emmotoka mugipaakinze wanga manyi gino emirimu gyange ejja kukola kuba nze ndi tayamaanyi. Mbagamba emmotoka mugireseewa ne mugipaakinze wanga manyi bya mirimu. Ne bagamba sooka okakkane. Ne bambuuza amanya gange ne nga bagamba kati ne beetegereza we bati ne beetegereza ka office kati mwalimu ebifaananyi bya pulezidenti
His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne beetegereza buli wamu ekifo kati n'agamba munne namugamba kamatayi mukwate kati neŋŋamba ye ate naziza musango gwaki kubanze siri muzi wa musango sikomitingangako omusango gonna gonna neŋŋamba ye naziza musango gwaki agamba mukwate kati neŋŋamba ye ate olunaku olwakeesi olunaku lwa juzi nali sikoze kati luno lwe nakola ate lwe banula neŋŋamba ye jeri yakozeeko obuzibu bwonna ku mulimu nga simanyi neŋŋamba ye ani jeri yakozeeko wano something wrong nga siriyo agamba atwetaaga gwe mwennyini kati neba omu nankwata muno omu nankwata muno kuba wenkolera kumpi nekkubo kumbe emotoka eri kuva erima emotoka yali eva manga ng'eyambuka mpola 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 mweri n'abagirimu abasajja bakutte mundu kati nga bano ababiri abankutte balina zipisto omulala alina ekipapula nga kinene wekiti wekiri erinnya lyange waggulu Gaza Media Uganda n'enamba yange ey'essimu naŋŋamba soma enamba y'essimu soma nga yeyeriko agamba kati ne bansika nga bantwala ku kkubo nga nze sinalaba gye bantwala oba nga ŋŋamba oba bantwala ku poliisi oba ki kati ngenda olaba emmotoka ejja emmotoka ali mu kika kya Nuuwa nga ya silva weetyo emmotoka nejja kati emmotoka we yajja ne mufulumamu abasajja abalala balinga bana n'omukazi omulala omu kati nembagamba muntwala emmotoka nengikwata wenti ku luggi nendizisitinga nemugamba muntwala agamba tugende bakama baffe bakoze eki bwe batuwadde orders tutwaleyo boogereko naabo nendizisitinga kati awo mu kulizisitinga waliyo abajja betukola nabo abavubuka babiri nabo bajja okuntaasaako nga bagamba mumutwala wa ne babuuza mumutwala wa Gaza muli mutwala awo oba babasongamu mundu awo ne babakubawo kati nze omusajja nanyiga nali ŋŋaanyi oyingira emmotoka nga nemeddeko nnyo sajja nanyiga wansi nanyiga nnyo nanyiga nentende walira banyingiza emmotoka kati mukunyingiza wente emmotoka nansaba emikono okunteekako empingu nemugamba ssebo soka ombulira naziza bwaki naŋŋamba tedde emikono nebankwata by force nebanteekako empingu awo nebagamba mwagala kujjako gavumenti mwagala kujjako gavumenti mwabagireeta nenga mukama wange ate zinaziza bwaki nagamba lwaki wenyigira mu bikolwa bya NUP lwaki muwagira Kyagulanyi nga byagenda ŋŋamba waaki banyingiza emmotoka nebayingira bunaye basibawo ne batandika okunkuba nga bebankuba emmotoka bwetambula nebankuba ebintu byemundu eno mumutwe ebipisto biki nebankuba mu mutwe nebankuba mu lubuto nebankuba waya zenna nengenda nga antenya musayi nebankuba ebikonde nga webaŋŋamba lwaki owagira Kyagulanyi mu bibiina byonna walabamu kuwagira kibiina kya NUP nebavuga emmotoka netambula nebagenda ku poliisi y'Enjeru bagivuga okuva ejjinja nebagenda ku poliisi y'Enjeru kati ku poliisi y'Enjeru we twatuuka nze saava mu mmotoka bapakinga ku poliisi omupoliisi we bapakinga ku poliisi waliyo munnaabwe yali awo poliisi najja sijjukira na bulungi kuba engeri gye baali bankubye nnyo kati nga mpuliranga kamunguliza nzizeemu naye ngaoba yajja awo nankuba ekifaananyi abagamba mu Gaza Media Uganda n'agamba
nakuba essimu n'agamba confirm esafuma mmotoka omulala era yo gwe bapiikinga awo ne baweramu abasajja 7 nga nange ndi wa 8 ne basimbula emmotoka kati bali tebasooka kumbikirawo mu maaso netugenda nga ntudde nga baŋŋamba ebintu by'obufuzi byesonyiwe ebintu by'okuwagira Kyagulanyi byesonyiwe oba oyagala okuwagira ekibiina kyonna wagira ekibiina ebirala byonna naye ekibiina kya NUP toddamu kiwagira kuba kijja kuleetera obuzibu lwaki tokola mirimu gyo ebibiina ebyo n'obyesonyiwa ne bagenda nga baŋŋamba ebityo ne bavuga emmotoka ne bavuga kati bwe twatuuka mu kkubo oli n'ajjayo essimu mu mmotoka mwennyini nankuba ekifaananyi n'awandiika lipooti ng'akolesa ssimu ye n'aweereza mukama we ku WhatsApp n'amugamba Gaza Media tumufunye n'ampandikako amannya gange gennyini Ssentongo Shakulu Gaza Media Uganda emyaka biki kati n'abuuza munne tuteekeko case ki oli n'amugamba teekako Commander Eastern Region NUP Gaza Media oli n'ateekako n'amugamba ye case n'amugamba bwe tulabye bali abazze mutaasa kyakaboona bati ye komanda waabwe kati n'ateekako awo ne banvuga kati waliwo we twatuuka nga tuli kumpi kutuukamu ekyo ekifo kye batutwalamu tugenda nga tukyatambula mu process awo nga tugenda ne baŋŋamba lwaki ebyobufuzi tobyesonyiwa lwaki Kyagulanyi temumwesonyiwage NUP ejabaleetera obuzibu lwaki temugyesonyiwa ne mwekolera mirimu gyammwe bantwala ne bantwala kati we twali tuli kumpi kutuukamu ekyo ekifo ne bampunzika omutwe kuba banoonya kino kigundi kino kimasiki kino kibambaza nga tebakiraba ne bampunzika omutwe bwenti mu mmotoka kati abasirikale omu nankwate ne batandika okunkuba ebikonde mu muti eno mu mugongo agamba we foot soldier yamini bampunzika ne bankubakuba ebikonde awo mu mmotoka kati olwatuuka ne tutuuka ne bagulawo geeti eyasooka kati eyagulawo geeti n'abuuza ebintu mubireese omusajja n'agamba tubireese confirm n'aseka kati n'agamba banne n'abagamba emirimu egiridda gyegyasigalamu sente emirimu egiridda gyegyasigalamu sente kale nga beewaanira mu kikolwa tebakola ekyokuwamba ekyo kye balimu ne banvuga kati ne bantuusa ku kizimbe ekimu akaseera ako nga sinategeera kifo ki kyendimu aŋŋamba oba bantwala naye nga kyentegedde ndi mu within what ndi nyingidde ekibuga kubanga eri yonna navayo ndaba bulungi bampunzika mutwelede nga at least ndi mu kibuga oba ndiwa kuba distance gye namala nga mpunzise omutwe nga sikyategeera wendi saawa eyo kati olwatuuka nga bantusiza ku kizimbe ekyo ne banfulumya emmotoka bwe banfulumya emmotoka ati olina ne bansikayo mu mmotoka ne bagamba uno foot soldier tumuleesi Gaza Media Uganda n'amawulire wa NUP Njeru Noah kati bali ne bagamba be bano banamawulire abatulabisa batutunuzamu zi kamera kati nze olwatunula wenti kubanga olwandijjayo omutwe wansi wenti bali tebannanyambazaako kino kikeefu kati nendaba abasajja bajja ati abambadde pulaaka nga basimbira yinze bati abavubuka bonna bali mu pulaaka neŋŋamba leero bano bakoze eki banyina
yawo ne bankwatirawo mpale gye nalimu ne batandika okugiyuza nga bansambira wansi awo nga sina bansambira wansi awo nyini bagamba futusoja yakyagulanyi mwaba tukwata video mwaba tutunuza mu kamera mwaba tukuba ebifaananyi Gaza Media mwababiri batandikawo okunsamba buli wamu okunsamba mu lubuto okunsamba mu mutwe kati esaati gye nali nkoleramu ku mulimu yaliko wano fulaga ya NUP kuba gye bankwatiramu ng'emabega gyeri ekigambo Free Olivia Lutaya kuba esaati eyo nagikolesa Olivia Lutaya akyali mukomera kati bwe bamuta ne ŋŋamba tantandika ogikoleramu muti emirimu gyange gye bankwatiramu kati ne bagamba gwe abanja abasibe abasibe obabanjako ki ne basoma emabega Free Olivia Lutaya kitegeeza gwe abanja abasibe betukwata batandika okunkuba ne batandika omunkubiraawo kati olwamala ne banteekako kino ekikoofiira ne bantwala mu kasenga akamu kati akasenga ako bakayita interrogation room kaba ka bibuuzo bakabuulizamu bibuuzo kati olwatuuka mu kasenga ako kati engeri gye nalina bi oyiro biki nga bwe tukola emirimu gyaffe oli nasooka agamba mutwale mukoleki musooke mumuwa engoye endala naye engeri gye yakyogera mu Luswayiri nze saamanya gye bantwala basooka banfulumyamu ne bantwala kati mu luumu we bantwala awo mu luumu gye bantwala eyo nze banvuga nga simanyi gye bantwala naye kati we natuuka nga bazimba nga mpulira nga emmotoka yayekkirira lusozi weeti kati eyo wansi eyo gye basooka okuntwala bantwala eyo wansi ne bampa engoye ez'amagye ezo engoye z'amagye eri abasibe ze bambala ng'engoye tebalina yunifoomu y'abasibe babawo ezo engoye z'amagye ezo ne bampa nenyambala kati erumu gye nayingiramu nasangayo bamuyita Juma wa Bobby eyali yakwatibwa ewa NUP wenasangayo mu ruumu eyo era nanyanirizawo naye namusanga naye nga bamukubye ennyo ng'embeera gyali mwasi ennungi angamba kijja kugwawo olwakyusa engoye ne banzizaayo mu interrogation room natuuka mu interrogation room omusajja naŋŋamba kunja ŋŋuumi osooka noteeka wansi ogenda ku pressure up baga asooka ogende ku pressure up nosooka obeeraawo kati nga bakusamba eno mu lubuto obeera stationary ward kati obeera ku pressure up nga bakusamba mu lubuto agamba lwaki temuleka muzeeyi wanaakoyira wanaakolaki lwaki mutawanya muzeeyi lwaki muwagira Kyagulanyi nga wakusamba eno mu lubuto wakusamba lwaki osaasanya amawulire ga NUP buli mawulire natwanga oli gasaasanya ku mikutu lwaki osaasanya amawulire ga NUP bakuwa sente kanga wakukuba mu lubuto wakukuba kati deni wamala okukolesa pressure nga wakuba ku lubuto nga bagamba weebake wansi wooti nga weebasiza lubuto deni nowanika ebigere waggulu wooti ng'oli mu kikofiira obeera tolina gw'olaba kati awo n'atandika okubuuza NUP wagijoyininga ddi ani yakuyingiza NUP kati His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu eri bamuyita principal era ng'agamba principal wakamu meeting emirundi emeka ng'oyogera nga akubuuza ekavule wakagendayo emirundi emeka ng'oyogera nga wakukuba waya mu bigere ng'agamba lwaki teweesonyiwa NUP nga kugamba abaana ba Kyagulanyi anigoolaba nga atambuza amawulire ga NUP anigoolaba nga akukuba kiboko ng'agamba lwaki teweesonyiwa kibiina kya NUP lwaki muzeeyi temumuleka n'afuga
kati naŋŋamba nakebera essimu yange nasanga mu gurupu zaali oba nga 8 mu za NUP ezimu nga nze yazikuliyetinga mwali ne gurupu ya SG kati era olwagituukako gurupu eyo kuba nali nakuliyetingirawo SG gurupu olwagituukako naŋŋamba Lubongoyo mumanyi ne mugamba ye mumanyi naŋŋamba omumanyi ngaani ne mugamba SG wa NUP n'agamba SG byebiki bawaya mu bigere ne mugamba SG aba sekuritaire n'agamba lwaki kati wamukolera gurupu eno akumanyi biki ne mugamba nedda kawanguba n'agamba NUP ofunamu ki mu NUP okusasanya amawulire ga NUP oba ofunamu bakuwa sente mmeka bino byonna byokola nandaga essimu nangamba bino byonna byokola bakusasula sente mmeka neŋŋamba tewali sente zibansasula kati n'agamba munne namugamba aleeta amagalo yange awo ajja kwogera sente mmeka zibakola ki ajja kwogera sente mmeka zibamusasula ne baleeta amagalo kati ne baleeta n'ekiso kati n'akwata ekyo ekiso kibeera mu kantu we kati nga kabulaaka era batera obyambala muno abajja ati webiki n'akijjayo waati ekiso n'ambukula akakookolo waati n'aŋŋamba kino okirabye n'aŋŋamba kikino ne mugamba kiso n'akinteeka wano mu bulago waati n'aŋŋamba kati yogera sente mmeka zibakusasula mu NUP yogera sente mmeka zibakusasula mu NUP okola bino byonna byokola sente mmeka zibakusasula ne mugamba tewali mukama wange sente zibansasula ebyo byonna nkolesa sente zange n'aŋŋamba ffe bafuutisoja ba muzeeyi nga batusasula mwe bafuutisoja ba NUP tebabasasula kati ne mugamba nedda mukama wange tebansasula kati waliyo abalala abaali awo babeera bangi mu kiruumu buli n'agamba abo bafuutisoja babawo akakadde kamu buli mwezi ne mugamba nedda mukama wange tebansasula n'agamba lwaki bino byonna lwaki opositinga bino lwaki mututunuzaamu kamera kati wali opositi endala zinakola nga we bajja okuba abantu ekawente bakola ki ezo zajja ati nagala lwaki mukola ki lwaki mututunuzaamu ki lwaki mututunuzaamu kamera lwaki mukola ki musasanya amawulire ga Kyagulanyi abawaaki kati oli omusajja omulala n'agamba abo abaana tebawulira abo Kyagulanyi yabagamba nti noosirika oba olidde mu nsi olukwe tebawulira oyo mumukubire eddala oyo musajja wattu nga w'omulabye ayungula n'amaziga gamuyiseemu ng'ayogera n'asooka n'aposingamu we kumuwa ecupa oba olwendo lw'amazzi naye nga ebyo byebizibu ebimu ebisangwa abaana ba NUP ababa bawambiddwa obatera nnyo babuuza ebibuuzo olomosi byebimu ne baagala babakkiriza ebitaliwo ate bababuuza n'ebintu ebibatamanyi nga baagala yogera wonayogera nja kuta ate njogere ki kyesimanyi munange nimbe olwo we naalimba enkya namusanga nga byonna nayogera bya bulimba lwakuba nali njagala kwetaasa olwo tunakomenkereza tutya naye abaana bano babeera bavumu bagumira byonna ne babakuba naye nga tavuddeeyo kulimba era nga tavuddeeyo kukkiriza kye bagala akkirize ogwo gwe mutima abaana gwe balina naye nga webale kubanga wekumidde ku NCK TV teweerabira kusubscribinga bingi nnyo ebikyajja biri mu stock tovaawo